okuwummulira mu Mukama. N'ayogera nti, amaaso gange galigenda naawe, nange ndikuwa okuwummula. Bwe baali nga baserengeta ekibuga we kikoma, Samwiri n'agamba Sawulo nti, lagira omuddu ayitemu atukulembere, n'ayitamu. Naye ggwe yimirira buyimirizi mu kiseera kino, nkuwulize ekigambo kya Katonda. Kubanga yagamba Yuda nti, tuzimbe ebibuga bino, tubikoleko bbugwe n'ebigo, enzigi n'ebisiba. Ensi ekyali mu maaso gaffe, kubanga tunoonyezza Mukama Katonda waffe. Tumunoonyezza, naye atuwadde okuwummula enjuuyi zonna. Awo ne bazimba, ne balaba omukisa. N'eddoboozi lyange nkoowoola Mukama, naye anziramu okuva ku lusozi lw'olutukuvu. Lindirira Mukama, ddamu amaanyi, ogume omwoyo gwo. Weewaawo, lindirira Mukama. Sirika eri Mukama, omulindirirenga n'okugumiikiriza. Teweeraliikiriranga lw'oyo alaba ebirungi mu kkubo lye, olw'omuntu atuukiriza enkwe ez'obubi. Nalindirira Mukama n'okugumiikiriza, n'antegera okutu, n'ampulira okukaaba kwange. Musirike mumanye nga nze Katonda, naagulumizibwanga mu mawanga, naagulumizibwanga mu nsi. Gussenga omugugwo ku Mukama, naye anaakuwaniriranga, taaganyenga abatuukirivu okujjulukuka ennaku zonna. Mumwesige ye mu biro byonna, mu abantu, mufuke omutima gwammwe mu maaso ge, Katonda kye kiddukiro gye tuli. Onoomukuumanga mirembe mirembe, eyeesigamye omwoyo gwe ku ggwe, kubanga akwesiga ggwe. Kubanga bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda, Omutukuvu owa Isirayiri nti, mu kudda ne mu kuwummula mwe mulyokokera, mu kutereera ne mu kwesiga mwe muliba amaanyi gammwe, mmwe ne mutayagala. N'omulimu gw'obutuukirivu guliba mirembe, era obutuukirivu bulireeta okutereera n'okwesiganga ennaku zonna. Naye abo abalindirira Mukama baliddamu obujja amaanyi gaabwe, balitumbira n'ebiwawaatiro ng'empungu, balidduka mbiro ne batakoowa, balitambula ne batazirika. Alina omukisa omusajja oyo eyeesiga Mukama, era Mukama ly'essuubi lye. Kubanga mmanyi ebirowoozo bye ndowooza gye muli, bw'ayogera Mukama, ebirowoozo eby'emirembe so si bya bubi, okubawa okusuubira enkomerero yammwe ey'oluvannyuma. Mukama aba mulungi eri abo abamulindirira, eri emmeeme emunoonya. Kirungi omuntu okusuubiranga n'okulindiriranga obulokozi bwa Mukama ng'ateredde. Mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa, nange nnaabawummuza. Mwetikke ekikoligo kyange, muyigire ku nze, kubanga ndi muteefu era omuwombeefu mu mutima, nammwe muliraba ekiwummulo eky'omu myoyo gyammwe. Kubanga ekikoligo kyange si kizibu, n'omugugu gwange mwangu. N'emirembe gya Katonda egisinga okutegeerwa kwonna ginaabakuumanga emitima gyammwe n'ebirowoozo byammwe mu Kristo Yesu. Era kyenva mbonaabona bwe ntyo, naye sikwatibwa nsonyi, kubanga mmanyi gwe nakkiriza, ne ntegeerera ddala ng'ayinza okukuumanga kye namuteresa okutuusa ku lunaku luli. Nga mumusindiikiririzanga ye okweraliikirira kwammwe kwonna, kubanga ye ateeka ku mwoyo ebigambo byammwe.